over time. But there's a real risk that it's going to be overtaken by people who do not deserve to be in leadership. And when I am a second national vice chairperson, I am a very good mobilizer. And I can trust you, I will mobilize for the party. Kyokka Kadaga aliko okwemulugunya akwatadde eri akakiiko k'ebyokulonda ng'alumiriza nti waliwo ensimbi ennyingi eziteereddwa mu kalulu kano. I think it's a matter of grave concern that the level of bribery, of intimidation, of abuse of office, of corruption during this election has been exceedingly high. Indeed, it has been unprecedented. Today is the day that the Lord has made for NRM, that the Lord has brought a mobilizer, the Lord has brought a unifier. I want to thank all of you and request you to vote for Anita. Abamu ku bagenda okwetaba mu kulonda kuno balumiriza akakiiko k'ebyokulonda okubeera nti tekeetengeredde era ne bategeeza nti wadde ng'okulonda kuno kugenda kubaawo kyokka tekugenda kubeera kwa mazima na bwenkanya. There are also fake registers in circulation. This is a matter I raised several times in the Central of abuse of office, of corruption during this election has been exceedingly high. Indeed, it has been unprecedented. Today is the day that the Lord has made for NRM, that the Lord has brought a mobilizer, the Lord has brought a unifier. I want to thank all of you and request you to vote for Anita. Abamu ku bagenda okwetaba mu kulonda kuno balumiriza akakiiko k'ebyokulonda okubeera nti tekeetengeredde era ne bategeeza nti wadde ng'okulonda kuno kugenda kubaawo kyokka tekugenda kubeera kwa mazima na bwenkanya. There are also fake registers in circulation. This is a matter I raised several times in the Central Executive Committee, which needed address, but I hope we shall be able to get a good result. To build this party. Kale ebyo nno byabaddewo olunaku olw'ejjo nga tetunnagenda mu kalulu. Ne tugenda mu kalulu. Kikyo ina kyewalabye ekyo tolabangako naawe. Waliwo akalulu ekatuuka nno ne katabuka nze nkubuulira. Nga byolabye bigenda mu maaso si bye badde osuubira. Twagenze okutuuka ku layini nga bwe tubadde tusuubire essuubi nga naye essuubi itandise okukola ki? Obutaba ssuubi. Okendeerera ddala. Kaza twatandise okutuna mu bivudde mu kulonda nga ne Busoga waliwo mulamu waakubidde maama. Tugamba nno kati obudde bwandibanga buzze ku waaki. Ku bunnaabwo. Naye akalulu kagenze mu maaso era okukakkana nga Speaker Anita Among awangudde Right Honorable Kadaga era nga yamukubiye obululu almost ebitundu 9 ku buli 10 bw'ati Mama Kadaga n'avuukayo n'obululu 7 ebitundu 7 ku buli 10 ekyo mu luzungu kye bayita landslide victory yamukubye n'abulako n'obwekyusizo ekyo kyabaddewo mu kalulu k'olunaku olw'eggulo. Of course abantu buli omu alina observations ezize naye akalulu kazze nga kayinza okuba nga tokyalina ky'osobola kukakolera. Biki byewalabyemu awo byewalabye? Kyasinze nze okuneewuunyisa kuba nti twadde tulina we tusuubira naddala mu Busoga ti maama wano yawambawo wano waweera nga ne mukwogera badde ng'akyogera nti bano abantu bange bantegeera naye kyatukubye encuku okulaba nga maama awanguddewo obululu 455 nga Speaker Anita Among aggyewo obululu 498 mu Busoga. Mu Busoga. Baba nga kiralamuko. Kino kiralamuko. Kuba bagenze okubalabalamu nga total average yonna nga Speaker ali mu bululu omutwalo gumu mu 1,608 nga Kadaga ali mu 92. Abayamukubye nnyo. Nnyo orenje banene nnyo. Abarenje banene nnyo abayamukubye nnyo. Kale